Wow, wewe lenye mnafe Godfrey tumwebaze urembo zeyo. Ensimbi is a parish development model nga zino ziva mu government okwongera okulabanga zirwanyisa obwavu mu miruka ejenjawulo kwetolola eggwanga lino zituse miruka egitali gimu mu ggwanga. Gituse mu district ya Bududa naye miruka egimu tegifunye. Kakati nno bo basobodde okubanga bafuna ku nsimbi zino basabiddwa okuzikwata obulungi naddala abaana b'obuvubuka basobola okulaba nga balwanyisa nawookera obwavu. Nga enteekateeka ya gavumenti ya parish development model egenda maaso nga bugolo munda mu ggwanga lyattu Uganda, abakulembeze ku mitendera gya gavumenti omuli ba minisita, abaka ba parliament ba RDC basabiddwa okufulumyanga amawulire amalungi eri bannayuganda mu disitulikiti eya Bududa mu kulaba nate nga banyikiza enkola ya parish development model. Wabula ssentebe wa disitulikiti eno Milton Kamuti agamba nti ku miruka egiri 164 ze zigenda okufuna ensimbi obukadde 17 nakinoganya nti kino kiyinza nate okuleetawo akabaate ak'okuzza enteekateeka eno emabega ya parish development model n'omulimu okutambula akasoobo nate n'abantu mu kitundu okutandika okwemulugunya ku nteekateeka eno. The planning for parish development model, the government has only planned for 54 parishes. The money they give is not sufficient enough to cover all the parishes. So this is a challenge which we are going to have politically, because some parishes are going to think that they are not considered in this parish development model. So we are appealing to government that Bududa has 160 parishes and we have been given only 17 million for these parishes. Wano wasinzidde nasaba gavumenti ereme kufuuka kyesirikidde nga muzigo mu ttimpa mu nteekateeka za parish development model nakinoganya nti bano bandibadde baweebwa obukadde 10 nga bwe babasuubizibwa eri abakulembeze mu disitulikiti ey'e Bududa okusobola okulaba nate nga tebaswaza gavumenti mu nteekateeka ey'okwekulaakulanya. In Bududa we are not fighting the program. We have embraced the program. We are welcoming it in Bududa. The only challenge now, when this money is not sufficient enough like any other parish in Bududa in the country, that's when it becomes political. And some opportunists can take this as an opportunity to antagonize the government program. Mungeli yemu RDC uwe Bududa Emi Mitala wano wasinzidde n'alabula abavubuka okulya kamanye ng'akoze n'owebbwa mu nteekateeka ey'okulaba nate nga badduka n'ensimbi zinaaba zibaweereddwa ez'okwekulaakulanya mu nkola eya parish development model. To change the minds of the young people, because don't get a few million and then run away. When you run away, it will get finished in 2 days, and where will you go? So we need to talk to them and we need to make use of each other somehow. Minisita eranga ye mubaka omukyala akyekirira disitulikiti y'e Bududa Agnes Nandoto wasinzidde n'asaba abakulembeze okulaba nga boogera amawulire amalungi n'ekigendererwa ekyokulaba nate nga abantu bava munawookera obwavu. Agamba nti oyo yenna avaayo okujoogerera ebikyamu talina nteekateeka nnungi mu kukulaakulana kwa bannayuganda. Bring politics in this program is failing in 2026 because the parish development model is to bring the 39% who are out of the money economy to come into the money economy. 100 million shillings in a parish every year is not little money for one individual, a household, to access a loan of 1 million and engage into agriculture. This is a big milestone. Biamakumbi Emmanuel, Soloti TV, Omunyo.